of course oyina okukikola kubanga ate bw'otokola ekyo era nga nyingi ngeza honorable Simbwe waabo zinza obutaba nyingi ngezo naye ojja kuleeta candidate ajja okwesimbawo ku bwa member wa parliament nga ne wanajja ku office ajja kusaba 15,000 ezimuzaayo eka senga tokola ekyo oyina kuteekawo kakwakulizo akaleeta omuntu ali serious okujja yesimbewo muleme kuddira ssente zammwe entono ze mulinawo ate mumukubira ebipande naye nga tasobola na kuva ku point A kugenda ku point B. So kyekikuleesaawo akasente omuntu abeere serious nti eno kampeni gye nnyingiddemu nze njitaddemu. Waliwo omu yajjanga nanga ayagala kwesimba ku bwemupi mukawedde ne mubuuza nti oyina buli kimu oyina ki tya buli kimu kiwedde ne mubuuza oyina za nomination nti okujjako eza nomination zokka ne mugamba kakati ku za nomination onooleetako mmeka nti kamu kitundu kalina kunze okalina nti tuba tubuuza wiiki emu ne mukubira nti leeta akamu ekitundu nze ngene nkusasulira omugattireko akamu ekitundu teyadda n'essimu yagijjako n'okutuuka kati simulabanga kakati zepate kati bozibuuza eneteekateeka in other words oba muwaakako akamu ekitundu tugenda kali kagenze so kakati pate okweteekateeka tweteekateeka naye mu eyo environment efaanana bwetyo kakati tuyina ekintu ekirala era kindeeta ku kiri kyewayogedde ekya security ey'eggwanga n'eggwanga gyeraga abantu bano bamukulu Simbwa mwe be mulaba mu masuuti njagala kugaa nti abali mu gavumenti be mulaba mu suuti baali mu nsiko nga bakuba bukumbi abantu be mulaba mu masuuti kati baali mu nsiko nga bakuba bukumbi nga bagamba sima ekinyaawo ne baleeta akakumbi ne bakakuba ku mutwe ne baziika baali mu nsiko nga basiba akandooyo omuntu ne basiba emikono emabega ekifuba kino ne kyereega kyonna bwe kiti aidha najja n'akikoonako bw'ati nejjambya ne kyeyabya oba n'ennyondo y'emitima egyo kakati abo abantu baavaayo ne bajja ne bambala essuuti ne batuteerawo na bino byonna kakati bye tugamba mbu tuzimbiramu bibiina tubajjeko abo kakati ffe twalowooza nti abo baakyuka tulinga omuntu eyagenda n'ajja malaaya kuki ku street wali waggulu ku speak awo n'amutwala n'amulabikira bulungi n'amuwasa malaaya n'amugamba kati nfuuse mufumbo biri nakoze eki nabivuddeko kati ne wajja ne wayita emyaka 3 ne bamugamba nti omanyi nti mukyala we twamusanze ku street nze nina mukwano gwange omu nasanga mukyala we ku street twali abantu 3 ng'oli mukwano gwaffe naye tetwayogera kubanga mwali mumanyi era gye yamujja. So kakati kino kye tuliko olwaleero tuli ku bantu abafaana bwe batyo nze ku musiko omwo nalabako omuyeekera ng'akutta owa UPC n'amukwata bw'ati mu Stensel empigi awo n'amukwata bw'ati mu Stensel ng'ensi yonna eraba n'amunyweza kati mu kumunyweza ennyo n'amaaso ne gakolaki ka information kado nti mwami Gaira kyayogerako ekyo ekyokutulugunya okw'engeri ebyo nakulabako n'agange kubanga naliyo era omu ku baafa mu ngeri yali mukulu wange ayitibwa Ntanzi Muhammad naye nono Jeno akola zi tweets alina we yabadde amayiriza nga ayogera ku byatuusiddwa ku mutwe n'agamba ojja kumanya ebyafaayo bya NRA kakati byebyo abantu abo olige nti yakwata omuntu bw'ati oli n'akanuka bw'ati n'aleeta ekiso ng'amukutte bw'ati n'akimusogga wano omusaayi ne gujja kati ono akutte afumise n'ayasama bw'ati ng'omusaayi gumugenda mukama Saddam ebya movie bijja wa no kino okugamba true story gye nalabako ate mpa kifaananyi okwetegeka kw'otugamba omanye
twetegekera bandi exactly. Era bwe tuba tubeetegekera tubeetegekere ng'abali mu normal situation ey'ebibiina tubeetegekere tutya kubanga bwe tuba tuli nga tetunagenda mu campaign senga ojjukira emyaka kakati ena egiyise buli bunnabyabufuzi yenna abadde akwata akazindaalo obanga wa PPP oba wa DP oba wa FDC ng'ayogera ekintu eki kukyusa buki buyinza kukyusa buki buyinza kati essaawa zino tuyingira mu kalulu buli omu atandise kwogera pate ye buli omu atandise kwogera pate ye katudisaane nga tutya twawula tutya entalo ezebbiri kikulu nnyo abantu be tubadde tugamba nti kukyusa buyinza kati olwaleero nga muga nti atali wa PPP tomulonda naye jjukira PPP bwesimbawo candidate wa ne Jema nesimbawo ne DP kakati nga presidential candidate gwe twagala ow'amaanyi ye Bobi Wine kati abantu 7 ne bajja bawono abantu 15,000 ne bawanze abantu 4,000 ne bawooyo abo bonna baaba opposition kati honorable Bobi Wine bw'aba yazze mu constituency eyo yeemu n'agamba nti muwe honorable Kaddu Mukasa honorable Kaddu Mukasa n'awangula n'obulwa omutwalo gumu n'ekitundu 5,000 zino n'akasanvu n'akakaaga bano abasatu kyangu nnyo okugamba nti aba Kaddu Mukasa bawe Kyagulanyi kyangu nnyo bo ne bajja ne batiikingako bano ba MP baabwe ku kya president ne batakola ki ne batalonda so kakati nga tweteekateeka ng'ebibiina nga tuli mu mbeera eno gye tugambye nti betulo nabo mu masuuti be bali era nze kye mugamba nti nno tikakati bano abajasibirisa bwe bati ne bwe bati omwana kyalaba taata we akola oba taata we kyamunyumiza okimanyi nti olutalo lwatwe bakakutula otutututte emyaka 4 abaana abavubuka abamu tebaaliwo kubiraba bataata babwe babanyumiza nti bino byaliwo ebiti ne bwe biti kati abantu ne bakoyiringa kati ne bana abaava mu nsiko abaana baabwe babapakira okujja wano twayita mu ttanulu twakola bwetu era okubeerawo tuyina kubeera bwetu ne bwetu kakati ffe abali mu bibiina bwe tuba nga tulowooza nti tuli mu normal situation tujja kuva mu kalulu kano nga PPP eyinayo ababaka 2 oba 3 era ebeera ensanyufu nnyo tuveemu nga FDC efunyeyo 15 tuveemu nga National Unity Platform efunyeyo 10 kubina naye nga omuntu omunene eri kyetuga tetugunyenyeza era ng'ate mu Uganda tewaliwo MP baali bakyusizza bukulembeze nti gundi yafunye bangi bakyusizza ne UPC bwe yafuna yalina okwegattako ne KY balyoke bakyuse so kakati nze ndowooza nti nga tutunuulira enteekateeka eno munda ate ne delegates conference zemwogeddeko constitution z'ebibiina nga gavumenti zirina engeri gye zikikola naye delegates conference esinga okimanyi nti buli eziggwa confusion ebeera mu kibiina munda etwala ekiseera abalala ne baleeta n'emiggo ne beekubira ku abamu we bava okufuluma ekibiina abalala mwe bava okufuluma ekibiina noono yennyini kamanya nti ekyo ekibiina kigenda kukola delegates conference ng'alaba Saddam ng'amugamba nti genda weesimbewo nga ne sente akola ki amuwa mu kibiina ng'ekibiina kibeera disintegrated so nze ndowooza nti nno nga tuteekateeka ebibiina okujja okwesimbawo tusooke tulowooze abantu bye tubadde tubagamba emyaka 4 egiyise nti twagala kukyusa bukulembeze then tulowooze nti bwe nconcentratinga ku kibiina kyange wayogedde kituufu nnyo tikyeta